ono aze kuwaaba misango awabira muto wange Allen Skin musango kigo waaba yagana okujja okuyimba wa eyibanga mu paaka wamuwa sente meka namu twakitusiza milioni 12 mu mwezi ki gwali gwa kutaano nemuwaako milioni 8 nga bula milioni 4 nankubira essimu ku ssaawa emu yakawungeezi nangamba sigenda kujja kuyimba nemugamba olimba kiki nga mmanyi oba alimba ng'ebya bulijjo n'addamu nankubira sabiri nga ntandise okusolooza ssente ng'abantu bayingirira batuse mu paaka wakati nangamba sigenda kujja nenzigala ekivulu nengamba OC ne DPC na RPC nembagamba sigenda kusobola kusasula bintu by'abantu biri mu paaka muno bingi nnyo ekivulu kankiggale nenziriza abantu omu ssente ne bafuluma mu mirembe ne bagenda ne baddayo kati awo nembanga nfiiriddwa ebbanga eryo negitutte najjako ewuwe nankwata amatayi omuvubuka gwe bayita Kadeyi nankwata bwe bati amateeye nangamba fuluma ntambula kulaki endola nenzirayo nga nkuteyo wa kooti okumusavinga empapula ne bankwata mu kifuba sayingira mu nkundi ye munda kubanza savinga empapula nabalaga obulazi nti wano wali yeni nankwata mu kifuba ne bagakala temuze kunkuba ekiro kitebankuba nentambula nengenda empapula naziba wate bazikwata nangoli yasoma mu gwe bayita Kadeyi ne bazibatera ku gate nenzirayo kati awo mbadde sifunanga buyambi bonna zenda nasobola kudda kati watuuka wa koti yasala omusango oba tenaba tesalanga omwagaza sente meka but sente zinateekamu ziri milioni 48 obugwamu milioni 48 zinateekamu zo kati kyoyagala Allen Skin akole mbadde njagala nzirize sente zange nzirize sente sokuba siterese kati wano bamugamba okufayiringa defense yagifayiringa kuba ndaba wagenda mu kooti ensonga eziri mu kooti siziteekako maanyi gange wagenda mu kooti kooti yagambye ki yafayiringa defense talina kyeyakola wadde okay so katulina ensala ya kooti lawyer waabuuze kooti kyenaaba esazeewo koba osinziira nze sobola kuyingira mu musango guli mu kooti Ukirize mbabuulire kano abagala abatera okusiba emipiira temudamu kusibanga nga muluuzinga no akozesa Surewin. Surewin is a company ekwa emipiira okuva direct Germany. Sure si buli kaseera kusibanga oluzinga no bano bakwa emipiira nga ba analyst gye bamaze okusunsulamu ne bagamba guno omupiira ne guno ba analyst abasembayo direct kuva Germany. Akapapula kasooka ka Gold VIP ka mitwalo 5,13 waliwo then aka VIP mitwalo 3,15 then bayinawo ne ordinary ya mutwalo mu 10 bayinawo ne membership bela ya mitwalo 2 emitwalo 2 ajo bakuwa emipiira buli lunaku so kati gwayagala okusiba nabo naddala abasiba gold VIP abasinga bo bakikuba bukubi so gezesa Surewin number yabwe eri 075 I mean eri 079 chenda munya 19 chinana munya enamba eri 079 chenda munya 19 chinana munya then mwabagala okulanga nange ku page wano eri 075 012 mwabagala okulanga nange eri 075 012 075 abagala okulanga nange so namwe abagala kamera ntunda buli kamera buli kika kya kamera nchitunda gwagala okulanga gwagala kamera ezogula video bifaananyi za studio za chizo nanzo tunankubira ko Airtel MTN ya mwabagala zenga nzefuge gwanga lino omuyimbi n'aveno n'agene makindi n'abuka ebikomera n'agwa munda ne bakuba emmotoka z'abantu ne bazonoona nga nze nfuga eggwanga lino shortcut nandibadde ne bayisedda put them on firing squad shoot and kill them immediately to make Uganda a safe and better place for everyone. I would kill them instantly. Tusobola bira bakonga nze nfuga eggwanga lino Bana Uganda mugenda kubona abona nnyo paka lwe muli gamba ati basajja mivuli jango kwate mu kintu jango tufuge mu ne bijiba myezi 3 line gwanga nditereza abo tebasobola kubera nga zefuge gwanga lino efujje lifana lityo nga basajja mivuli nze nfuga nga tulina ekyuma wone nakasongola ekikola amasasi kataga amasasi tukola gaaki nga nze nfuge gwanga nokole fujje lifana lityo
n'otambula n'abantu 50 poliisi ekutya togambwako ng'abasajja emivule yafuga eggwanga lino mulimpemu emyezi egi mbasorting. I kill this one, I kill this one, I kill that one. Until I see Uganda is now better, is safer, I hand over the power. Kill them. Why do you fear them? They are dangerous to all of us. Even you, security agencies, even you, the police, those goons are dangerous to you. It's a time bomb. Why do you fear them? Who is Alien Skin? Who is Palasu? If you need security, we would provide security for you. Talk to the police. Why do you recruit gangs, goons to escort you? They don't have a license to do that. They don't have that right. You behave the way they are behaving. When I'm the president, I kill you. Firing squad. Shortcut.